Tuli wano ne Kayinja Masaka. Obirabyo otya bitambudde bityazo naawe? Lukenge mugambe tuli Masaka mu kibuga kya Bene. Tuli wano mu Masaka City, ekibuga kya Ssaabasajja. Era nga tuli mu kkooti enkulu e Masaka. Basoolina mugole n'omugole bwabeera n'akazigo kakyaliwo naye nga tuli mu kkooti enkulu tusuubira nti byonna bigenda at least for the first time abawaabi ba kkooti tebakambuwadde nnyo nga bwe batera okukola. Kale nga tusuubira essaawa yonna ababaka bano bayinza okukolebwa bbeeyi. Tomusange Kayinja Masaka tuli wamu naye tuli mu kkooti oyo bamuyita so saawa yonna tugenda kuba twatuusaako okweyimirwa kw'ababaka bano naye olwaleero bannamateeka b'oludda olwabi omuko katuzuubire naye mulindirire ku saawa 8 tugenda kuba twawulira okuwumuddemu katemu katudde